Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi, nkwaniriza era nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nate okufissa akadde okwota puroguramu eno obuliro. Nkisuubira nti Mukama Katonda alina bingi byakutegekedde mu ntanda gy'akusibiridde olunaku olwaleero. Era mu studios tuli ba mukisa okubeeramu ne munnaffe Kimbugwe Enoch mutabani wa muzeeyi Desderiyo Ssebbagala. Wano mu studios batuleetedde emboozi obujulirwa obulaga engeri Yesu Kristo gy'akola era ebyo bye yakola ne biba nga bikyakolebwa n'olunaku olwaleero, kubanga bangi balowooza nti ebyamagero byakoma. Ate naddala ebyamagero bamanyi nnyo okubitwala mu makanisa amalala okwawukana n'ekkanisa eya Seventh-day Adventist Church. Naye nga nkukakasa nti mu kkanisa eno mwennyini Mukama waffe Yesu Kristo akoleramu ebyamagero ebikulu ebyewuunyisa. It is the doing of God. It is marvelous in our eyes. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda nate okutandikira wali wejjiri we twakomye nga tugamba omwana ng'atugamba nti taata eyali ku kitanda nga bamaze okulangirira buli kimu kyawedde balangirira ssaawa 2 ez'okumakya nti yafudde okutuuka ku ssaawa zizo tugenda mu 3 ez'ekiro. Kakati n'alyoka afulumya eddoboozi eririŋŋanga eryava mu muntu eyali ava mu tulo otungi ennyo. Eddwaliro lyonna ne liwulira eddoboozi. Ekyaddirira kye tugenda okutandikirako awo wennyini mu kaseera kano. Lamusa ku mulabi waffe Ssebbagala. Atulabako ku sayidi eyo tukulamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Twagala okweyongerayo nate tumanye emboozi yafundiikirira wa nga Mukama akoze ebikulu. Amiina. Ssebo mwami Ssebbagala. Nkulaba osiriikiridde. Neebaza weebaza Katonda. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga bangi abaweddewo ate nga sibasinga butuukirivu. Ate tulina bingi bye twandyagadde n'okubuuza okwongera okubeera nga twegamba tutegeera naye nga tetunaba kutuukawo awo. Lamusa ku mulabi waffe otuweereyo n'essaala eggulawo puroguramu eno buto. Weewaawo nsanyuse okulaba abatulaba okuba nga twogerako nammwe nga mututunuulira. Weewaawo. Katusabe. Weebale kitaffe mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu. Akadde kano k'otuwadde okubeera wano eri baganda baffe ne bannyinaffe abasinga obungi nga batulaba nga twoleka ebyo bye watukolera nga tubategeeza ebirungi by'okola. Yongera okubeera naffe. Weewaawo. Mu linnya ly'omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda butereevu kubanga tuwummulamuko bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira nga munnaffe Enoch atulombojjera ekyatuuka ku muzeeyi oluvannyuma lwokka tugambe kwasimula oba eddoboozi eryamufulumamu eryo eryali liraga nti nno ate omulambo gulina ate ekipiya ekiguddewo. Katutandikire awo nga tukomyewo tovaawo.
twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Butereevu saakisi ku lwise katugende tutandike okumanya ate biki ebyaddirira. Naye mpozzi nga situnaba kutandika kankujjukize nti gwe wenna eyasuwa programu eyayita osobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube n'oteekamu ekigambo Avento Productions AVENTO osobole bulungi okumanya biki ebyaliwo olugero luno we lweyongererayo mu maaso. Ssebo, Ssebo, tutandikirawo wennyini osooka otujje ekifu ku maaso kiki eddoboozi nga limaze okuwulirwa otyo abantu bonna nga basamaaliridde babuuza ani akikoze, bonna ffenna tusirika nga buli omu yeewuunaganya bwewuunaganya tebalaba akikoze eki kubanga nkubamu akafaananyi okusinziira ku mboozi gye watuwa nti mwali mu ddwaliro nga waliwo omusajja agambye okuba nti akasaayi kamuli ku mutwe eyasika essuuka muzeeyi n'ajjirako yenna n'akola ki n'akutomera naye tewali yakifaako amaanyi ago gonna kwanza endaba maanyi mangi nnyo ali awo n'otukubira ekifaananyi n'otugamba nti waliwo omukyala eyali ku mmeeza wanene we batera okuwandiikira mu kitabo ekinene ng'abikkula ekitabo n'akiva gye kitandikira paka gye kikoma naye nga tavaawo ali awo abalala bonna ne bannyuka n'asigalawo yali akyaliwo era n'eddoboozi we libeererawo ye teyasitula maaso ge mu kitabo yasigala abalala nga bajagaladde babuuza ki ekibaddewo ye teyasituka kati gwe n'oddamu n'omutunuulira n'omulaba ng'akyali bize mu kitabo kaakati abasawo bano abaali ku sesoni yaabwe bwe balaba nga tewali ayanukudde bakambuwala bava mu mbeera otyo ne babuuza ani afuluuta abnormal konze mulwadde wange musawo bwentyo bwe naddamu ne bagamba oli musiru omufu ayinza okukola ekyo ne banguwa ne bajja ne bamuceekinga ne baleeta ebyuma ne bamuteekako buli awasoboka ne bagamba olabika oliko ekikyamu ogudde eddalu omuntu yafudde edda bamma abegwanika mujje mumugyewo tudde tukole ku balamu ffe tetukola ku bafu kakati ng'abantu bonna beddirayo ku mirimu gyabwe abalabirira abalwadde bazeeyo abajjanjabi n'abasawo bavuddewo wano balagidde omulundi ogwokusatu abeggwanika bamutwale mu ggwanika batwale kati nga baakavaawo omukyala oli n'alyoka azingako ekitabo kye n'asituka n'ajja we nali ku kitanda n'ambuuza ssebo gyebale konze kalinyamu naawe gyebale ono omuyita otya konze muzeeyi wange musawo yafudde ki konze nange simanyi naye raba ambuuza yafudde ki ate ava okukola saawundi eriwa eri ne mugamba nange simanyi kaakati n'amukwata wano mu bulago otyo bwe yakwata wano naŋŋamba oli wekka konza abalala babagobedde wabweru naŋŋamba genda obayite nengenda nembayita ne bajja bwe bajja namusanga we yakutte ne kati wakyakola ki wakyakutte ng'omukolo gukyaliwo otyo kaakati n'ababuuza ono mumuyitaani koba omuzeeyi waffe n'atugamba tumusitulewo tumujja awali essajja lino eryabadde litukwagula tumwongereyo eri mu maaso awasemba
ne tuvaawo ne tuva Katingeeri eri omulyango tujjanga mu nsonda eno. Kaakati waliyo ekitanda ne tumuteekako n'alyoka ayita abasawo 8. Oyo omukyala yayita abasawo 8 naye abasawo abo bonna baali basajja beyayita nga mubalaba awo webali era bo baaliwo bakolaawo ku ddwaliro abo baaliwo mwabo mweyalonda mwemwajja abasawo 8 naye nga bonna basajja tekwali muki mukyala n'omu kyokka ye yali muki ye yali mukyala yali mu kifaananyi kya mukyala. Otyo kaakati n'abagamba bagende mu Kakabada waliwo eddagala ly'abagamba banonemu ng'eddagala terikola ki teririimu Akakabada kakalu ne bajja ne bamugamba teririimu n'abagamba mugende mulikeberemu mweriri ne baddayo omulundi ogwokubiri nga terikola ki teririiyo n'abagamba mbagambye n'akangula eddoboozi mugende mundeetere eddagala mu Kakabada ako ne baddayo ogwokusatu ng'eddagala terikola ki teririimu n'alyoka agamba Emma genda mu Kakabada ako Emma ono mukulu wo eddagala lyonna lyosangayo olireeta. Bwe yagendayo alina akacupa kaali katono we kati yajja nako kubanga Kakabada kaali awo tekaali wala n'akaleeta n'akakola ki n'akamukwasa. Bwe yakamukwasa naye ng'akyakutte wano ku bulago era ne we twali tusindika ekitanda okuviira omusajja ono ye teyata wano kati n'alyoka ata n'agira n'amugjamu ebipamba jjukirawo wonna tewaaliwo kutunga kuva eri n'aggyamu ebipamba n'atungawo. Bw'amala okutungawo n'abagamba muleete ecupa z'amazzi. Ecupa z'amazzi n'aziteekako ne zigaana okutambula n'akola ati n'ata amazzi ne gatandika okutambula. Kaakati bwe gatandika okutambula n'adyoka amuzza ku oxygen. Sooka olindiremu okwatiriremu. Omusajja ono yava Emityana nga tebaddamu kutunga we baali basaze naye baapikamu bipamba kubanga baali bamanyi nti yafa kyaggwa. Kati omukyala wuuno asazeewo abiggyemu bipamba atunge, amale okutunga atekeko ecupa z'amazzi akubye ku mukono amazzi gatambula. Katulabe otyo. Kaakati oluvannyuma lw'okutambula ecupa yateekako ecupa zaali cupa 4 ez'amazzi nga zigenda mpola zitambula mpola era nga mulinze. Kaakati awo muri mu ssaawa nga mmeka? Ssaawa nga 3 ez'ekiro ezigenda mu nyaawo. Kati n'alyoka afuna fayiro n'awandiika bino bye yawandiika. Omuntu mufu yafudde nga talina wadde ettondo ly'amazzi, talina wadde ettondo ly'omusaayi, emisuwa gy'afa dda, mumuwe amazzi mumusiibula agende eka. Ye procedure gye yateekako gye yawandiika mu kitabo kiri. Naye nga conclusion igamba omuntu muki mufu wabula ng'awandiise nti mumuwe amazzi mumuwe omusaayi mumusiibule adde eka. Kaakati bw'amaliriza ekyo n'alyoka addira omukono gwawandiiseemu gwa musajja n'amusayiningira ng'omusajja oyo yali yagenda dda ku liivu nga ku gundi yonna taliiwo ku ddwaliro n'asayininga nti yajjanjabye naye ng'omusawo oyo yagenda dda ku ki ku liivu naye mukono gugwe ye musajja naye awandiise muki mu mukono ye mukazi naye awandiise mu mukono gw'omusajja eyagenda ku liivu. Yagenda ku liivu otyo nga gwamale bw'otunula ku lupapula bw'oti ogambirawo nti ono ye yawandiise bw'oba omanyi empandiika ye otyo naye ng'ate gwawandiikira taliiwo. Kaakati nga olwamaliriza ng'ateeka awo fayiro bwe yagiteeka awo ng'addayo mu bwangu nnyo obw'ekitalo ng'addamu ng'akwata wano olwo tugenda mu ssaawa ezo 4 ez'ekiro
n'addamu n'akwata wano. Kaakati ekyamagero ekirala kijja kirabika. Yattulukuka amazzi so omulwadde wabula omusawo akutte ku muki ku mulwadde n'alyoka ttulukuka ng'alinga kwegamba waggulu oba alina ekidomola oli amufukirira obufukiriza amazzi nga bwe gayiika ku muzeeyi bwe gakkirira ne wansi ne gakola ekitaba wansi ku kitanda ne gakola ekitaba bw'ati ke yalina n'akateeka wali n'addamu n'akwata ku muzeeyi bw'ati we yakutte olubereberye wali kugundi wano bwe wati mu kifuba n'alyoka ttulukuka amazzi nga gava ku musawo we gayiika naye ng'oyinza okugamba nti waliyo omuntu owokusatu ayiwa mu taapu ayiwa amazzi yakikolera essaawa nnamba nga tanyega muntu ffenna tuyimiridde tuzinza emikono bwe tuti tutunula buki butunuzi naye awo tewali yali kogonayizinga nti oba oli awo maanyi ga Katonda ge galiwo twali tulowooza nti oba oli awo kintu ekiri nnomo ekya bulijjo nga gwe oli awo olaba kaakati totemya bwe ziwera ssaawa 5 okujjukizaamu nti yali Friday ssaawa 5 ez'ekiro sabiti yakoze etya eyingiddewo bwe zawera ssaawa 5 n'agamba obudde buzibye muzeeyi mulamu ajja mufu naye ajja kuba muki mulamu temweraliikirira muzeeyi mufu naye ajja kuba muki mulamu naye mumanyi sitambula kiro ngenze n'asimbula ekigere kimu 2 nga toyinza kuddamu kulaba ku muntu oyo nti abaddewo wabula ekyenjawulo nga awo tewali yali kogonayizinga muvumenti ze era tetwakitwala nga nsonga kaakati entabo ejja obudde bukya ku Saturday obudde bwe bukya ku Saturday amazzi ecupa zeyakoma omuteekako bwe zaggwamu abasawo abajja enkeera kasita baasoma mu fayiro ng'egamba nti emisuwa mifu yafudde ne bagamba ffe situjanjaba mufu ebyo ebyekiralwani yabiwandiisa kaakati ne batambula ne bagenda ne bakola gwe weebakako ekiro ekyo tewali kwebakaawo n'okulya tewali tuliwo bubeezi wali weewuunya bwewuunya kaakati nga tumaliriza olunaku lwonna tuluyitamu nga tugamba naye waba nga yasobodde otambula okumuteekako amazzi ne gatambula tunoonyenoonyeko ku ddwaliro lyonna n'okumutu nga yamutunze nga we yatunze mulabawo tulabe oba nga tuyinza okumuzuula nga taliiko ne tugamba wakiri tufune omusawo yenna gwe tuwaayo akasente amutunoonyeze amuteekeko amazzi kuba twalabye gakoze eki nga buli gwotukako akugamba oyagala ngayiseewa kubanga mifu test egamba omuntu muki mufu kaakati gwe oyagala nze mbiyiseewa wali olabye kajanjaba omufu ne tubeera awo Saturday buzibu nga muzeeyi yakyasirise kati ali awo bubeezi kati naye ng'aliko okisigeni olwo tuli mulago kaakati Sunday bukya ku makya netugamba era oli ye yamuleka amuteese ku okisigeni Sunday bukya yatumya ne baleeta okisigeni sirinda kati Sunday ku makya nga bukedde tunoonyenoonye ku musawo kati abasawo ne batugamba temufaayo abasawo bagenda kujja ku laawundi nga bajjanjaba kati ne tubalindira awo bwe tubalinda abasawo abajja abaatuukawo basooka ne bamuteekako ecupa y'amazzi nga tebannasoma mu fayiro kuba bagamba ono aliki kofe yeetaaga amazzi naye nga olwoffe tukyogera tebannalaba mu fayiro kati ne bamuteekako amazzi bannansi bateekako amazzi gatambula kaakati bwe bagamba bakutambula bakoma muli naye bagamba muleete ku fayiro ye tulabe bwe tugiwaayo olwasomamu n'amaamulako ekicupa ky'amazzi kye yali ataddeko n'akikasuka mu dustbin naye nga kitambudde ati kibadde kyakatambulako n'akijjako n'agamba bya kiralo ani ajjanjaba omufu n'akijjako n'atukasukira n'ekigundi n'ekifayiro kyaffe n'agamba ate muve ne mu woodi yange mugende munoonye gye mubeera n'omufu waffe kakati bwe tumala awo olwo nga tusobeddwa tusindika akagaali tukajja mu
mu wodi kubanga ne oxygen yamumomamulako kakati ng'olwaliwo obubeezi kwatiriramu. Hey, omusajja bwewuunyisa byonna nange kenyini wendi waneeno neewuunya ekigenda mu maaso kubanga omusajja bamuteeseeko amazzi ne gatambulako katono naye ate nga twakitegedde nti ripooti gye bawandiise emisuwa mifu buli kimu omubiri gwakola ki bwafa. Kati ate bano tebaagala kujjanjaba mufu naye ate tulabira ddala nti nno okusinziira ku kiriwo kwegamba kiraga nti nno waliwo ekigenda mu maaso abantu kye batayagala kubanga bategeera naye ate tetwewuunya kubanga ebya Katonda bisukkuluma okutegeera kw'abantu. Abantu tulina we tukoma, okutegeera kwaffe kulina we kukoma. N'omusawo ajja ku makya nga tatunudde mu fayiro n'akwata cupa y'amazzi n'agenda n'agiteekako ne gatandika okutambula naye neewuunya maanyi ki agaali gamuvuga okubeera ng'agenda okukola ekintu abalala bonna kye baagaana okukola. Kale bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira. Oli ku program Julira Mukama wano ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Oli wakati mu program Julira Mukama. Guno omulundi nga bwe kitabangawo tulina Kimbugwe Enoch ali ne kitaawe mwami Ssebbagala Desderiyo. Batulombojjera Yesu Kristu byakola ebisukkuluma okutegeera kw'abantu ng'ate bikwatikako. Twagala tumanye bigwera wa yabaffe ki kye twetwalira mu bino bye tuwulira olunaku olwaleero. Enoch. Weewaawo kakati awo tumaze okulaba omusawo agyeko amazzi batugjeemu muli batugambye tuve mu woodi eri tunoonye gye tukola ki gye mulaga n'omuntu wammwe katumusindikira kagaali babagamba batumya okumutwala mu gundi mugwanika emirundi ebiri gwali gwakusatu babagamba mujja mutwala omu naye nga teryamutwala. Ekyo nakyo kyewuunyisa kakati nnaku 2 namba omuntu akyali wali Katonda n'amukuuma obutawunya otyo. ekyo nno nakyo kyamagero nnyo n'amaanyi biri awo nno bingi bw'obanga obyegendereza. N'abeera nti ekituufu naawe yali mufu wadde ng'amazzi gaatambula. Byajja bitya? Bwe tumala okuva eri munda tumusindise tetwamanya nti eggwanika baalimenya baali mu kulizimba nga baalizza mu kakuubo nga baakubawo ebibaawo. Kaakati tujja tumuleetera ddala ku mulyango gw'eggwanika we tupaakinga ffe nga tetumanyi tulowooza we tufunye ka sipeesi. Kaakati tuba tukyali awo eddakiika nga 5 baleeta omulambo ogwali guwunya nga bagusindikira katanda batugamba batubogolera ate ogwo gwabalemye okuyingiza munda muguyingize ffe tuyitewo kofa awo n'omulamu kati mumujeewo tuyitewo. Kaakati mulumu eyali eddako awo kwe kulabamu omulwadde gwe baali basiibudde olwo tuli mu ssaawa nga 5 ku Sande
ez'okumakya. Kaakati tugenda oli bwe yavaako ku kitanda ne tuyitawo era ne tugenda mu kasonda ng'omulyango tugulesenga wano. Tewali yatukwatako ku mulwadde waffe olunaku olwo lwonna. Bwe bwakyenkya twekuba ku basawo ne batugamba no. Naye ng'awo waafunye ku mpeke y'otulo? Tewali. Ne batugamba nti ezo zirabika zaali zigenze mu 4. Ekyo nakyo kyamagero. Kaakati ne batugamba nti mwe mulabika muli balalu nga tubagenzeeko okubeegayirira wakiri bamuteekeko amazzi. Mwe muli balalu mulabika mwagala kutusibya. Musawo kyeyasoma ayinza okuwandiika ebyo ate n'abakuumira wano. Naffe byatulemye okutegeera. Naye nga nabo tebeewuunya engeri y'omuntu agambibwa okuba nti nno mufu gy'asobola okubeeraawo ku kitanda n'amalawo olunaku lumu n'akwata olwokubiri n'akwata olwokusatu naye nga tewali alina buvunaanyizibwa agamba nti nno kamuggyewo omutwale tumuteeka eri mu ggwanika. Baalagiranga naye nga bali bwe bajja tebamugjawo. Ana ekyeŋŋamba wali luteekwa okubeerawo amaanyi agaali gabafuga nga tegabaganya kola ekyo kye babalagidde. Kaakati bwe bamaliriza ne bagamba kirabika mulabika muli balalu mwereetera kifayiro kyammwe nga mukijjeeyo ne mukiyingiza wano. Ne mukijingirira. Konze nange njagala okubabuuza. Mwali abasawo 9 naye kati tulabako 8. Twagala omusawo ono ow'omwenda aliriddawo. Omusajja n'aŋŋamba ffe twali basajja ffekka oyo ow'omwenda gwe mwogerako tetumulabangako taliiko nakuno ku woodi era teyakolako ku olwo olunaku. Ku sifuti eyo twaliko abantu 8 tekwaliko wamuki ate twali basajja tekwali mukazi. Kati abagamba nti ffe tulumiriza yali mukyala eyawandiika kyokka n'awandiika mu mukono gw'oyo atakola ki ataliiwo. Kakati nga byonna biri confusing. Ekyavaamu ne bagamba kale mugende mutuviire waneeno muddeyo mu woodi tujja kubalaba. Kati bwe tuvaayo mu ngeri y'okusoberwa olwo nno obudde bugenderera obuzibye ne bukeera ku makya ku Mande ne tugamba olw'okubanga eri yabadde wiikendi kati leero abasawo balina okuba nga balipootinze bonna kubanga Mande. Sokukwatiremu omulabi waffe omulungi waliwo ebintu ebisukkuluma okutegeera kw'abantu naye ate bwe tuba tusomye mu Bayibuli ate tubiraba nga gye biri kubanga nzijukira olugero olwo olwa Lazaalo nga Yesu Kristo amuzuukiza. Jjukira Lazaalo yamala mu ntaana ennaku 4 era Yesu Kristo atunuliranga okukkiriza kw'abantu kwali wansi ne Maliza kennyini okukkiriza kwe kwali kwansi Mariya. Naye Yesu n'abagamba nti singa munaaba n'okukkiriza mujja kulaba omuntu wammwe. Weewuunye Yesu Kristo yayogera bwogezi kigambo omusajja n'abuukayo mu ntaana. Naye nkubamu akafaananyi embeera eyaliwo ku lunaku olwo nga Lazaalo ava mu ntaana. Abaffe abantu bo bakkiriza nti ddala kituufu Yesu Kristo Katonda ku olwo abantu baamukkiririzaamu kiki ekyabaawo. Ffenna bwe tutunula tugenda okwesanga nga ddala kituufu ebyamagero Katonda kennyini bye yali akola mu masekkati gaffe abantu okuva edda nedda okutuusa olunaku olwaleero abantu tebannaba kukkiriza nti Katonda akola. Abaffe gwali awo wakkiriza nti ddala kituufu Katonda akola kubanga agambye nti nno mulege mukakase nti nno Katonda muki mwesigwa. Simanyi naye katulabe obujulizi buno gye buggwera otyo. Kaakati nga bamaze olumande ekedde Mande bwekya tugambye nti kati engeri gye yabadde weekend kati abasawo bonna bateekwa kulipootinga. Twakeera nnyo ssaawa 2 awo ne tumunoonya. Kati gwe nga wafunye edda amaanyi kati awo ng'otandise okukakasa nti kitange mulamu newankubadde twagala waakiri bamuteekeko buteesi mazzi mulyoke mukakasa oba ddala mulamu naye okyalindiridde okumutwala okuziika. Anti ebigambo bigamba mufu buli ajja agamba muki olwo ab'omukyalo tebababuuzaako bali babivaako ne baabuka ne bagamba bwe baliguleeta tuliziika ne bagenda mu nnaku 3 nga bakyalindiridde ne bagamba abaana bakyakoze emputu e Kampala eyo okumuleeta omufu naye bwe banaaba bakkiriza ne bamuleeta tujja kudda tukungubaga. Basenga tebajja kugoberera kulaba kikigenda mu maaso. Baakuumira waka.
kakati ngaawo tumaze okukola save ku ddwaliro lyonna batukakasiza nti mulabika mwe muli balalu. Omuntu wammwe yafa naye temukkiriza nti yakola ki? Yafa. Muve ne wano temutusumbwa kutuleetera bizibu. Ne tukyusa ne tuddayo mu woodi. Twasanga mwannyinaffe ye waali kuba twamulekawo ffe ne tugenda bameka? Babiri okunoonya omusawo oyo. Ne tuddayo ne tumuleetera amawulire nti akoze atya? Abuze. Nze nali ntudde emitwetwe bwenti nga ntuuzizaako bwenti naye nga amagulu galinnye wansi. Ne munnange yali ayimiridde atudde ku sayidi y'emiranamiro Emma. Kaakati mwannyinaffe oyo Aaron Ssejjemba ng'atudde waki? Wansi. Kaakati ng'atubuuza kati kiki ekiddako? Omusawo akoze atya? Abuze. Bano bagaanye okola ki? Okumuteekako amazzi. Kaakati kiki kye tuddako? Tumutwale tumuziike tukole tutya? Nga buli omu tategera kikola ki? Kiddako. Kaakati tuba tukyewuunaganya nga kati bwe tuli wano mu studio. Omusawo n'abeera ng'ali wano. Oli ye yabakolako omukyala? Nga musanyufu naye ng'ekkubo liveeri tomulabye ng'avaayo okujja. Olina muntu yenna gwe waalabye nti ajje ayimirire wano eno wakati nga musanyufu. Temwekanga mukko ne mugamba bannayo tubagambye teyalina ku duty kati era temunnaba kujja mu sense zigamba nti kikigenda maaso. N'amuyita n'atubuuza okuva lwe nnava wano waliwo yali akutteko ku mulwadde wammwe? Ko ffe nedda tewali naye bulijjo tukunoonya. Tetukulaba. Ko ye temufaayo muzeeyi mufu naye ajja kuba mulamu. N'amuyita naye ng'akaba ko gye kaasigalira gye kakola ki? Gye kali. Nga n'amaaso geetobeseemu engeri y'ebirandirandira nga aganaatera okuyiika. Kaakati nga n'olulimi lulinga olwagwayo ng'atiisa n'okukola ki? N'okutiisa. Kaakati tuba tukyali bwe yatugamba nti mufu naye ajja kuba muki? Mulamu. Kaakati n'alyoka ayita muzeeyi ng'era amukutteko. Yamukwatako bw'ati n'amuyita Muzeeyi Ssebbagala. N'ajja no n'atunula bw'ati akaba ne kadda. N'asigala ng'amaaso gali weegati tegalaba naye nga gakola ki? Nga gabikkuse. Naye nga olwawulira n'atandika okuwulira okuva eddakiika eyo. Teyayogera kigambo kyonna. Omusawo n'agamba muzeeyi mufu naye ajja kuba mulamu. Otyo? Naye omutandise okulaba ekitali kya bulijjo. Ne tumugamba katugenda kola tutya? N'agamba temufaayo. Ngenda kubayitira omusawo agenda omukolako. N'asimbula ekigere kimu. Bibiri nga bakugamba nti wano wabaddewo omuntu nga bwe tuli wano basatu ne bagamba nti wabaddewo owookuna ng'ogamba nga tubaddewo gamba mwe muli balalu. N'abulawo. Kaakati wayita eddakiika saawa ndowooza nga 3 oba 4 saawa nga 8 ez'emisana. Olwo abasawo konvoyi y'abasawo olwo bayisa oli gwe baawandiikira mu mannya ge. Handwriting ye. Baleka baginoonyerezzaako. Jangu omalirize bye watandikako. Ko ye bannayinza ate nze yagenda edda nabiwandiika ddi. Kakati yajja nabo. Yatandikira okuyomba eri. Nagamba basirusiru mmwe mwali mundabyeko. Kofe nedda. Baliwo abajjanjaba omulwadde bwati ne bwati. Tituutuno wano. Mwali mulabye nga nze nzijanjaba omufu. Ne tusirika. Mwali mundabyeko. Nali mpandiseeko bino. Nange ne mubuuza kakati oba nga si yeggwe. Ani? Ate nga mukono gwo yakusayiningira. Ani yawandiika awo gwe twagala okulaba. Nagamba tetugenda wala nnyo. Katukebere naffe. Ekitegeeza omukyalo oli
mmwe mwekka abamulaba n'abantu abaaliwo mu woodi abajjanjaba abalala bonna bano abasawo era bagamba n'okugamba kale mwe mwesiimye mulina n'omusawo ow'enjawulo ajjanjaba omulwadde wammwe abo abantu abaawo mu woodi butereevu kaakati ono agamba kale naffe tukebere tulabe tubasiibule bagende n'akebera yakebera mabega oyo omusawo bawandiika mu mukono gwe omanyi omuntu singa abadde ng'afudde oba nga yafa tesiti esembayo ekolebwa mabega okuwulirira ddala oba nga entunnunsi ekyaliyo oba tekola ki teriiyo bagenda okukeberayo yakola yafa dda n'agongobala n'okugongobala agenda kuyiikana kuva ku magumba muzeeyi n'awulira ekintu ekyo naye ate nga gwe boogerako ebintu ebyo era wano mu feesi neeraga ng'eyennyamidde nnyo naye nga tesiti zonna ziraga omuntu yakola ki yafa muzeeyi awojjukirawo zijjukirawo kuba nawulira ekinkakaati kek'emabega nga mpulira ekiyingira bwenesika najjayo mukono yali akuteekamu omukono kulaba oba ddala oli mulamu entunnunsi agiwulire kati bw'agujjayo akozesa ebigambo ebyanyiiza awo teyasooka kuwujjira naye naga gwe muzeeyi sinze nakutta nayongera n'akakaati kane nesika bwe nesika watuuse najjayo omukono naga kano kafuuka dda kagogombe kafa dda ekyo nakiwulira awo no wagambire nti feesi naye muli nawulira nga nyiizi ani gwe bayita akagogombe akafedda kwajjukira olwo nkomyewo naye ntandikira we nayingirira mu buliri kwatira muzeeyi omulabi waffe omulungi kizibu okubikkiriza okujjako nga Mukama akuwadde okukkiriza n'olyoka olaba amazima ge agaddala kubanga n'abo abaatunula ku Laazaalo baagaana okukkiriza baagaana ne bagamba tumuzzeeyo tumutte agendere ddala naye nga tekyegaanika nti Laazaalo yakola ki yazuukira bwe tukomawo awo wennyini kati muzeeyi akomyewo mu kifaananyi tugenda kubanga tutambula wamu tumanye biki ebyaddirira muzeeyi yafa azuukidde kikkirizika kikolebwa leero waliwo ne gwe nasisinkana nagamba ebyamagero ebyokuzuukira byakoma ku Yesu bano bonna ababyogera balimba bulimbi katukomewo tovaawo oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba solofa do mimi so ebyengeri eyo twayimbako mu primary do re mi fa so la do tida so family do kino kiralo okuyimba n'oyambuka bwoti n'okkira amadaala naye akobo oyimbi ako kyekipimo akati do re mi fa omanyi amaanyi agali mu kuyimba ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa ebyawandiikibwa si byesigama ku nnyimba puroguramu yimba nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna sinza Mukama tega 3 ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa puroguramu yimba nange Elizabeth Ndagiri.
tuddukayo mu katundu ako ak'okuwummulamu. Oli wakati mu program Julira Mukama. Bulijjo budde kadde ke katulira empinga. Naye katulabe oba mu ddakiika zino 15 emboozi eno tuyinza ogifundikira. Wali okikkiriza nti mu biseera bino bye tulimu eby'enkomerero ffenna bye tukkiriza nti Yesu anaatera okulabika ku bire nti waliwo abantu abazuukira nga bafudde abaffe kiikino wano mu masekkati gaffe katulabe. Ogambye gwali mwaka ki? 2014. 2014. Kakati bamaze okukebera okukola tesiti eyo n'agamba nti omuntu yafadde naye kakati mutumalira bumalizi biki biseera naye kale bamuwa amazzi nga eyasooka bwe yawandiika bamuwe n'omusaayi munamukeeza mugundi tutesitinge n'ebirala tulabe ate ng'agambye nti no kana akaki akagogombe kakati ng'atambula ng'agenda ng'alagira bannansi bwe baleeta eccupa nga bazitusuulirawo batugamba mwetereko omuntu wammwe ffe situjja kujjanjaba mufu tetujjanjaba mufu. Kakati olw'okubanga ekyo kyali nga tukimanyi naffe nga tekitwetaagisa ate kuddamu kubeegayirira. Omanyi okunoonya emisuwa. Kati ate bamaze okukuwa olukusa kati lwaki oyinza okuddaawo kubanga etteeka wali eri tojjanjabira gy'otakola ki gy'otalina lukusa. Ne bw'oba musawo osaamuoya bw'ogenda ewala tolina lukusa lujjanjabira ng'okkiriziddwa. Kakati kasooke mmalirizeewa. Asooke mmalirizeewa. Kakati yatuwadde dde ekyokwanukula. Kakati nga tukola ki nga tuteekako amazzi. Nga tugulayo ne box awo nga tukiteekawo nga tugateekako ng'amazzi gakola ki gatambula. Kati gye bwawungerereyo nga batugamba mu audio tuveewo tugenda ate waki ewalala olwo ate wazeeyo ng'amazzi mugalaba gatambula. Kati awo ki ekigenda mu maaso mu bwongo obwo? Kati awo tulina essuubi kubanga bw'oyogera alinga awulira naye nga ye omumwa tegunnasumulukuka. Naye nga waliwo ekiraga nti mulamu? Tesiti zonna zikyalaga mufu. Naye nga amazzi gagenda gatya ate mufu? Anti kati awo wewaali logiki buli omu gw'ataategeera. Gamba tesiti ezimu ziraga kubanga eyo tesiti ey'amazzi eraga nti mulamu. Kati tuyinza gamba nti tesiti zonna bo bwe batesitinga bagamba omuntu muki mufu. Kakati nga tugenda nga batugamba nti kati bwe bukeera enkya olwo wiiki ekongoseeko ti bwe bukeera enkya mumuleete mu laabu. Bwe tutesitinga tesiti eno neddamu n'ensoma nti omuntu mufu mujje wano omulambo gwammwe mugende muguziike. Tetugenda kwongera chansi ndala yonna. Kakati nga tuweebuunyaganya ne tugamba bwe tunaamutwala ne baddamu ne batesitinga nga mufu tunaamutwala ne tumuziika ate ng'alaga nti awulira. Ne tukeera ku makya ne tugenda abamanyi eno ku woodi B awali gundi bwekisira kati tugenda netutuukawo twamusindikira katanda kubanga nga tasobola kugira magulu gonna nga galiwe gati naye kati nga gwokirabye muli tuzeyimulamu nga tugamba tewaliwo kwekyusa era waali naye ngaolususu lwo lulaga nti lwafa siruki sirulamu. Kakati naye ng'ate okuwulira kati alaga nti akoze eki awulira naye ng'ayanukula tayogera wali bubeezi. Kakati naye nga kuno ku maaso bw'omutunuulira alaga nti bw'oyogera ekintu akikoze eki akiwulidde. Kati nga tugenda nga tumukeeza ku makya nga tumutwala nga bamuggyako tesiti ze bamuggyako. Kakati nga batugamba mukuumireeko wali ebweru nga tumusindika katanda ke nga tufuluma awo. Kati awaali eggwanika eri lye baamenya baali bakubawo ebibaati bwe bati kitegeeza tewali kkubo lyoyinza kuyitamu kugendawa eri. Kakati nga tupaakinga akatanda bwe kati okutunuulira ebibaati kubanga eno yonna waali nga tewali sipeesi. Ng'era nze ntuula bwe nti ku kitanda nga neesigama akagundi akantu kali ak'ekitanda nga wano ku mutwe ng'era oli addamu ng'atuula eri emabega gye yakola ki gye yali ku bigere naye era ng'atudde ku katanda. Kakati nga twewuunaganya tugamba katugenda kola tutya ye singa zivaayo nga zisoma kyekimu nti omuntu muki
mufu naye ng'amazzi kakati awo tewaliiko mazzi kati bagajjako naye nga gatambudde mu kugenda wano tetwagayise ku ttaka gagenze mu mubiri kakati tuba tukyewuunaganya nga naye akasana kaase akokumakyako nga oli atudde eri emirala na mironzo etudde wano emitwe etwe ye yeebase ku kitanda naye tannanyega kigambo n'ekitya n'ekimu naye nga bw'oyogera alaga nti akoze eki ategedde kati ng'ekyo kitegeera otya mu feesi feesi erina communication gyeraga singa omuntu abadde anyiiza oba ng'asanyuse feesi esobola okulaga singa abadde yenyamidde feesi esobola okulaga kati nga bw'ogitunuulya bw'oti olaba nti alinga alina kyategedde newankubadde talina kyakolaki kyayanukula kaakati tuba tukyewuunaganya nga bitusobedde nga tugamba tetumanyi kiddako ng'omusawo ayimiridde wano oyo omukyala abadde abakolako wakati abalala bonna gwe batalaba nga musanyufu yayo kakati n'atubuuza mukola ki wano otyo netumugamba tubadde musawo tuzzemu ekisire munonye eki kya nti batugambye tumutwale bamukebere naye bwe kizuuka nga bikyali nga biri then tumutwale tumuziike koye kale mumperiza tuseezo kofa ate twazijjeeyo nti ze tulindirira wano koye ate mufaayo ono muzeeyi mufu naye agenda kuba mulamu jjukira kye ekigambo kyazatukola ki abagamba n'alyoka ayita muzeeyi n'amugamba muzeeyi Ssebbagala yamuyita emirundi ebiri ogwokusatu muzeeyi n'alyoka avaamu eddoboozi nti wangi musawo kitegeeza azzeemu okwogera ekitegeeza wali ye musawo omuwulira kaakati bwe yayanukula nti wangi musawo ne mugamba muzeeyi ono ye musawo bulijjo akujjanjaba gwe tubadde tunoonya nga talabika kyekigenda maaso mutima gwo nga tuli basanyufu kubanga muzeeyi ayogedde enduulu ng'eri awo temunnaba kulowoozaako ku mbeera gye mubaddemu eri eyo kubanga namwe temukkiriza essanyu libabuutikidde kaakati bwe mala omugamba ekyo muzeeyi ayanukula agamba nti musawo weebale kunzijanjaba n'amugamba teweebaza nze obadde mufu naye oli mulamu kati weebaze Katonda Yesu Kristo kaakati ow'ebibala najja bwajja n'amubuuza kyekikutawaanya kyekikuluma nti siina wannuma kyekikutawaanya nti ekintawaanya sinnafuluma ko y'omufu atalya ayinza okufuluma okugenda emmanju ate nga ye testi gye bagambye esembayo kaakati n'alyoka agamba mumugulire ebibala ebyo ebya ffene mumuwakole ki alyeko kati n'amugamba naye musawo nawe weebale kunzijanjaba n'amugamba teweebaza nze weebaze Katonda kubanga obadde mufu naye kati oli muki mulamu omulundi ogwokusatu bwe yakiddamu n'amugamba weebaze Katonda n'asimbula ekigere kimu bibiri n'adisapia naawe kenyini toddamu mulabako tewali yaddamu kumulaba kaakati tuddayo tuleeta olugezigezi kati mwe mutegedde nti omuntu mulamu abasawo tebannamanya bagamba omusawo abantu mu ddwaliro bakitegedde omusawo wali wansi ku kibaati bwe twambuka enduulu nesaanikira eddwaliro nga mwambuka omusawo n'agamba kati ntegedde Katonda bw'agamba nti ajja kuzuukiza abantu ddala kituufu ajja kubazuukiza bwe kiba nga muzeeyi mulamu musawo kyagamba ebyo yali dokita yali yasomera eyo mbala yali ku internship eno kaakati ntuleeta olugezigezi kuba kati awo nyanguyiriza olw'obudde topapa tuleeta olugezigezi tugamba nti batugamba nti naye mwe temulaba mukaluubiriza muzeeyi kuba twamuwako ffene naye nga tasobola kugaaya olw'embaza akakolaki kakadda tasobola kugaaya mu lubuto jjukira teri kintu naye ng'atandise okussa kuba ye yatugamba nga n'eriiso litambula bulungi ng'era ayogera n'amugamba naye ng'ebibaddewo byonna tonnaba obadde tobimanyiiko nga simanyi nti emikono giri eno naye ng'olaba bulungi naye ng'emikono giri eno baagiteeka dde ntunula bwe bagimusiza eno kati ndyawo bwendi
kati ne batugamba tudde omusawo oli yagamba mugende mumuwe fenaali mumuwe amazzi agabuguma muteekemu ne glucose oluvannyuma bamuwe omusaayi nga bwe nawandiika bamuwe amazzi bamusiibula ddeeka nga omusawo amulabye muzeeyi nti mulamu oli yawa oli omukyala kaakati tukomyewo mu woodi tuleese fene tumumuwadde alemeddwa omukola ki yalyako naye nga tebijja kadde bagamba mugotte bumonde mugende mugula amapaapaali kuba gemaki gemagonvu n'amenvu ebyo byajja osobola okugaaya neyeesibira ddala embeera neetabuka okutuusa lwe twaddayo ne tugula fene n'atereera kakati kitegeeza amapaapaali yagagaana yagezaako okugateeka mu kamwa naye embeera neetabuka buki butabusi kuddirayo ddala mu mbeera gy'abadde muddeyoko kaakati bwe twagamba naye omusawo yatugambye kugula fene bwe twaddayo ne tugula fene ne tumumuwa mwana wattu n'atandika okukola ki okutereerera ddala mwe mumuwa fene n'atandika omulya n'atandika otereerera ddala n'amulya n'atandika otereerera ddala kaakati bwe tuvaawo omusawo oli omukyala yabagamba mulyefe baali bayisaawo baali bayisaawo fene nga tuli awo eri wansi omusawo n'agamba mumuwe ku fene yamubuuza olya fene n'amugamba bwe mba mufunye n'atugamba mugule fene mumuwe kaakati wayita ennaku mbale bamuwadde omusaayi bamuwadde amazzi wali ku woodi anti bagamba kati alwo bakkiriza nti omuntu asobola okukola ki okuzuukira luli babadde tebajjanjaba mufu naye awe mulago kyali kya bulambuzi nga password omanyi waliwo obudde bwe batakkiririzamu bagesti kuyingira naye password ng'eyinza okuyingiza mu budde obwo kasi ogamba ngenda kulaba oli omusajja eyafaayo eyazuukidde gyendaga tannaba kuzuukira nga gwe bakuleka bagamba genda kakati kwatirira mu Buganda omulabi waffe omulungi bulijjo tugamba nti nno bino binyuma bigwa byokya naye kati ate bino byewuunyisa nange kenyini nsamaliridde kubanga okujjako nga Mukama akuwadde okukkiriza abantu okukkiriza kwaffe kuyinza obuteesikaate kutuuka ku ddaala eryo naye ngaekituufu kiri nti Yesu Kristo mulamu era ekyawandiika kitugamba y'omujjo leero n'emirembe gyonna oyo eyazuukiza Laazaalo olwaleero era azuukiza abantu oyo eyakola ebyamagero n'abikolera ddala nedda twalabanga abasajja ba Eriya Erisa bakola ebyamagero yabaffe Musa ebyamagero byeyakola byewuunyisa nnyo naye nga eyali abikola mu Musa olwaleero akyali mulamu akola ebyamagero kale abaffe bw'abanga ddala Yesu yabikola kale ate lwaki mpakana nzikiriza naye ate twagala tumanye omusajja bwe yazuukira biki ebyaliwo wano tetusobola kusukkawo olwakadde akatuliridde empinga naye bwe tunaakomawo mu puroguraamu eddako awe tujja byonna okubimalayo nga Mukama ye mubeezi waffe webale nnyo okubeera omulabi omulungi atuwadde akadde okwota obuliro puroguraamu eno era kanasuubire nti waliwo ekigambo ekigenda okunnyulula okujja mu looko zonna ez'obutagonda ez'obutakkiriza ez'obukakanyavu bw'omutima otegeere Yesu Kristu okakase nti ddala w'amaanyi okakase nti ddala ali naffe tatwabulidde era okakase nti obugabirizi bwe bukyaliwo agambye talitulekerera kale tumuwe omutima gwaffe akole mu ffe okwagala kwe katumalirize puroguraamu eno ate olwaleero nga otubuulira bwe kikyoyigamu otegeera nti ddala Yesu akola nakakasa nti Katonda bwagamba nti nja kuzuukiza omuntu ddala akiyinza ate nenjigamu nti waali amiina nenjiga ekirala takola nga tukyalowooza nti tweyinza akolera mu ssaawa esembayo nga buli omu awanise era bw'atugamba mu Bakolinsi ekyokubiri 12
olunyiriri olw'omwenda agamba nti ekisa kyake kyekikola ki kyekikuba mala ate mu bunafu bwammwe amaanyi gange mwegakola ki mwegasitukira otyo kuba wali tewali asuubira nti kisobola okubaawo kuba buli omu yali awanise naye ye n'akube kuba awatali ki kubo naye olwokubanga ye alina ekigendererwa kye lwaki yakola bw'atyo abantu si bangi abaweebwa omukisa ng'ogwo kankubuuzeyo ekibuuzo lwaki ogamba nti nno tukikkirize lwaki tukikkirize kuba nalaba ate wendi eyalaba si sitoole gye nzije ku muntu omulala wabula bye nerabira n'amaki n'amaaso go kati senga mbadde nga nsobola nandigambye nti nze Katonda nayogerako naye ate nga kyekiki si ekituufu mu kifaananyi ky'oli omukyalo omusawo butereevu ate ebigambo bye yaŋŋamba ne bikola ki ne bituukirira kubanga oba oyo walaba malayika tewalaba Katonda yagamba muzeeyibwolabako n'asigala nga mulamu kubanga obulabi waffe obulungi tetugenda kusukkawo wano akadde keewerekedde naye twagala tugambe nti weebale nnyo era tujja kukomawo omulundi oguddako tetugenda nakuga tukomawo kati omulundi oguddako ojja kubanga olaba program emaliriza ejjamu okubuusabuusa kwonna nga twogeddeko ne muzeeyi okumanya ngeri ki gye yasobola okuba nga atandika okutegeera na biki ebyaddirira Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe tunaabimanya tunaabitegeera weebale nnyo katusabe Katonda waffe omulungi Katonda waffe omwagalwa Katonda waffe akola ebisukkuluma okutegeera kw'abantu tukwebaza olw'obujulizi buno si butono si bwangu bigambo bizibu naye ayi Katonda waffe tukwebaza olw'okubituleetera era bisobole okutuwa obujulizi obutulaga nti Mukama oli mulamu era okola ebisukkuluma okutegeera kw'abantu tusaba ayi Katonda waffe buli muntu alabye ku puroguraamu eno Mukama mu ngeri yo era nga bwe waluubiridde obakwateko ku mitima gyabwe obalage ekiruubirirwa kyo eky'obujulizi buno era tusaba nate otuwe ekisa ekinaatusobozesa nate okweyongera obujulizi buno okwongera obwogera okutuusa we bunaatuuka w'oyagala bubeere nga bukoma ogulumizibwe era otenderezebwe ffenna otukuume bulungi era otuwanirire paka bwe tunaddamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda obulamu tusabe n'okukkiriza amiina beera bulungi weeraba